Yaffe Tuggussa Enssonga. Sobi oyo etwabeeranga mu Kampala nga musajja wa maanyi nnyo nga kati muba mugenze okuba nti oba mubbye nga Master Sobi wamanya nti mwabbye ne muba street eri nga bw'abazze ojja muwa omunyago kuba ali musajja wa kiwago ng'ekifuba kiringa kawundoyo bamuzika bali Sb4 mujikira yalina akabina ndoddo bwe kati twabbire nateete eyo ebiseera bya umoja Bristol nga ne afa nga mubbi nnyo nga ine bina likomeri bina likumeni tuyingide mu kibaala biki kuchakala biki tudde ku meza kumba alina omusajja alina sente zonna namujja ku milioni zalinga 810 naziteeka muki mukinya wansi mukinyaki olaba zijjayo atya abazijjayo abanga azaala abanga azaala Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Gwagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat n'ebirala bingi. Vibe kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo ku Vibe onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 779 885. Vibe tukumanyisa byonna. Yekulisima chilunaku lukulu gemazalibwa g'omutonzi gwe baagala ennyo Yesu Kulisito Kulisimansi gwali eyo genda osabe ng'oli mubbi ku Kulisimansi togezaako okubba Kulisimansi mugiwe ekitiibwa ne SB4 akomyewo n'omusajja ayogera obulungi Kulisimansi burukyaba jangu otuule wano Hamuza obulanye SB4 wafuna wakasente akasente kaliriddawa ndi mwavu nnyo nsiba n'enjala era bwebanzikuza kumaca nsula wa mukulu oyo nga bangobye ne mu nnyumba mukulu nanga mesimu ine evuze nga ndi mutebawo nebasi owawa nensinga gusente zina goziina kati obadde eyo nemugala tuddeyo tulaba Hamuza nze nakunoonya n'ombula ono olimba yatuleka wano nakola ati siddanga mukufuna nojja mukaja nsinoolonya Hamuza n'abula neŋŋamba Hamuza yalaga Hamuza yalaga buli gwembuuza Hamuza zoba bamusiba leka naawe nga bansibira gineesebu byatandise obugambo bwe ddala nze sikulimba Hamuza omusajja atuna mu kamera ku nsi yonna ate bansibe anze mbeerayo okuva otwava wano tebakusibangako nga bansibira ki serebu bamusiba nga bansibira ki nga sikubye muntu kikutte kya muntu lwaki kati oli yali annimba ani oyo kamada ki uyo tano kamada abimanyi kamada abeera yekajjansi ekanawe muzeeyi ayo oyinza okuba oli kitalya oli embeera nagibuuka ogezze ngezi isalamina omukyala ali atya omukyala gyali aliko waabwe eyo wamugoba yanoba yagenda waabwe tulya nakunkulu yazikeera nti mwana walika omuntu abaako abantu abeewaabwe gwe kamera ogikwasiza oba kakati aliwo yagera kulya nakunkulu gwe ng'omuko
wamutwalako n'omutuusaako ewaka. Nekoze nja kusobola okulumba baba John nimbi. Ewaka bakumanyi bamukuba bamumanyi. Bamumanyi. Wagendayo ne kamera zino zaandabisaayo ninga sinatuuka bwe ngendayo nkoma ku kifugi situuke eri kuba ndi Muganda situuka mu compound komene ebbali. Sinaba kuwa bintu. Ewaabwe wa Masaka. Bwoba tonnaba kusasula bintu. Masaka nabaddeyo biyita bintu ki? Togenda muko ugendanga muko nga tonnaba kusasula bintu by'abantu. No anti kikkirizibwa nga mu nnaku enkulu ogulayo ettooke kilo y'ennyama ekikokaawo n'olumbe ewa. Gw'obimanyira nja bigula John ajja bitwala nze nsigale ku kifugi. Lwaki yabitwala? John yatuukayo eri mu mateeka totuukira linazaalawo na sezaalawo mu mateeka g'Obuganda totuuka offa. Ate ku mikolo baba emikolo ewaka kwanjula waka. Era obeera ng'omuko ne bakuteeka ebbali. Wali ogenzeyoko nga waliyo emikolo? Nagendayo waliyo embaga era gye namufunira eyo waliyo emikolo ewaabwe nga baganda babawasa nange we namulabira ne nfuna omukisa ogwo ndikwatagana naye. Wali ogenze okukola? Nali ngenzeeyo kutwaza kuyimbamu nga waliwo abantu tabakwano bange beeno nga beeyo. Kozi oyimba ku mikolo? Ku mikolo nzija nenyimba nekigaana. Kati wamulabira ku mukolo wayimba kayimba ki akasinga okumukuba olowooza? Nayimba akayimba ke bayita bayomba ke kasinga omukuba. Keka nga olwo ofulumya abagole? Nayimba buyimbi nga nyimba byange. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja Ssaalongo yakubuuzaako tulina Hamuza mbadde mwebuuza Hamuza yalagawa Hamuza yafa Hamuza ali mu kkomera Hamuza gyali yagejja nnyo tusazeewo tumunoonyeeko ko atuwe ku magezi mu nnaku zino enkulu obubbi bubeera bungi nnyo wamu ne ku nsonga za Sobi gwe baaziise olunaku olw'eggulo kyemmanyi mbadde amumanyi era kyemmanya mwinako ebyafaayo so wetukwenda okutambuliza emboozi yaffeeyo abadde beebuuza Hamuza yalagawa Hamuza gyali yasiba akaviiri kamataakaviiri bintu wali tokalina ke kali era ke kakaluli musonga stamina genda waggulu anti bugenda bukula bugenda bukula kitegeeza myaka nga 5 okuva kati bujja kuba wa nenga tsagala zikule nnyo tezigwa nnyo ne zikomako wano bwati butonotono awo bwe zikule nnyo tekyo tekijja obulamu buli butya. Amina fiku mbalaka nebaza Katonda. Obulamu si bubi. SB4 Tuggussa Enssonga. Muzukulu wa Kabaka mu Uganda. Original. Eyali awadi. Mu lw'ebigambo bino byakwata n'abasindikira. Tutazobala bamwe n'abali eyo emitala w'amayanja. Yazadde n'abalongo Ssaalongo SB4. Ow'amaanyi yanoonya Amina naalongo nkulamusiza nnyo bali kuzaalira mukulu yagambye twabadde awo n'agamba abalongo bange bano nabadde mbayimbirayo akayimba naye ye si muyimbi walina mukwano gwe fati yeyangesinze n'okunoonya walina mukwano gwo Hamuza muyimbi mugamba yizeeyo ku balongo bange akayimba esoba akayimba tujja kayiiya ku pati eneebeddako lwe nagenda ajja kuba nkayiiya naye nga nsanyusa obalaba mwenna bannayuganda abalamu n'abalwadde n'abasibe n'abafumu na mu mulemirembe ne namusa abali emitala w'amayanja Dubai abanjagala Amerika Bungereza ensi yonna otwaliza wamu buli alina kamera eyo buli alina essimu nga andabako nkomyewo lawundi Party 2 eyakatawaana ey'amaanyi nga ndi ne SB4 Selector ow'amaanyi azza nnoonyaako ng'agamba nabula ne mugamba mbeerayo ku kyalo Kajjansi ntumidde abaawona mu Kayemba awo babulooka awo mu Bajuniya mu Bayasiini awo mwenna basula ne ntumira ab'e Kajjansi b'amayanja Vijejingo baani bonna abayimbi bawembule baani abazinyi b'endongo ne ntumira mwenna bannange kitalo nnyo bannamwandu ba Sobi Master Sobi yafudde kitalo nnyo omukulu oyo naliko naye emyaka emabega egyedda nga nkyali mu kibuga Kampala nga musajja w'amaanyi nnyo nga wabyafaayo bannange mugume Sobi bw'aba yafudde abaabuse kibi nnyo naye Pulezidenti Museveni ojja kulwana nnyo kuba Sobi abadde mu Uganda nga era musajjawo okwata abaamuse babe nga bavunaanibwa mugume mubeewo nnyo Katonda bw'atyo awo wenyini tugenda okutandikira ku nsonga ya Sobi wali mubbi ekyo kyo kyogera lumwe gwe emyaka wamala mukoze emyaka gyali ngemeka myaka gyali mingi
myaka gyali mingi nnyo agisuka ne 20 Omubbi era zo kyoyogerera ate openly ku kamera nga tewali akukase era abantu ensonga baaziraba ne bagamba abakujulira nga Hamuza kituufu yava mu Omubbi takyabbako yadde n'akasakalo kabadde nga mbuze nali mmanyi nti Hamuza bakusibako kobadde mu kkomera naye tebakusibangako era toddanga mukubba so tutengera ku nsonga za Sobbi walubadde omumanyi kitiibwa kasooke kugambe nga kitalo nnyo kitalo ddala amawulire ga Sobbi gakusanze gansanze mu kajjansi omwo ng'abantu bagasoma koze nali mumanyi oyo yali masita nga musajja w'amaanyi naye waba yafudde katonda bw'ato olina lirayo lwagiwuuna kyekiseera kye wawulidde otya nga kuba ne Sobbi yava mu Omubbi era abadde yekolera emirimu gye era yafiiridde ku mulimu nawulidde si bulungi kuba kigambo kufa ali batteeka omuntu aba afa naye kufa okwo katonda yaba yakuleeta nti onoofa otya olina kufa bwoti naye ate omuntu bwe yeeragira natta munne kiba kibi nnyo ekyo mu mateeka naye ng'okufa lyo tteeka siffe twasooka ku nsi bangi baagiriko ba Yesu bonna ba Muhammadi abantu bangi ensi gyetambula bwetyo ku nsi nga tulaba ekitonda naye ng'omuntu alwadde bulwazi n'afa era oli wafa accident balumwa nnyo motoka bwemukuba balumwa nnyo yafudde ekikutuko balumwa nnyo kati okufa teeka naye Sobbi yafudde mu nfa ey'ennyamiza n'afa mu nfa ey'enkukyo n'afa mu nfa ey'ekikangabwa nga talaamye kwegamba yafudde nga abadde mu lutalo olw'amaanyi era nga lwabadde lutalo gwe kuggwe w'obanga Sobbi yali mubbi naye ng'akyeyogerera n'abivaamu tukuyita okulokoka n'olokoka n'obivaamu ntandika okukola emirimu gye naye n'afa gwe nga naawe yali omubbi n'obivaamu kiki ekikugira mu bwongo okufa kwa Sobbi kuno kiki ekyakugidde mu bwongo tewatiddemu nogaa nti nange naatera nze kati taata mbimanyi kati taata okufa kwa Sobbi okwo kwa kyekango n'okufa kwa leediyo kyali kyekango kati taata bya mirundi ebiri SB4 Tuggussa Enssonga nkomyewo paati 2 egera kuba y'amaanyi abampuliza mwenna mutandika okugula amasimu gammwe mbadde mumbuuza twaguddewo tutandise na leero ku lunaku joni olwokumeka lwakumeka lwakuna lunaku olwokuna nga tuguzayo ennaku mbale tugende mu Krisimansi mwenna ngibaagaliza okuba obulungi naye mwekuume nnyo embeera gye tugendamu yakazigizigi embeera tugenda kugituukako amina kati kyali nsonga ya Sobbi omulaba ddi era mpulira omuyita Mansita kiki ekimuyisa Mansita ku saidiyo Sobbi oyo etwabeeranga mu Kampala nga musajja w'amaanyi nnyo nga kati muba mugenzi okuba nti oba mubbye nga Mansita Sobbi wamanya nti mwabbye ne muba street eri nga bw'abazze ojja muwa omunyago kuba ali musajja wa kiwago ng'ekifuba kiringa kawundoyo nga mwanvu nga ggwe nga n'eddoboozi yalikola kati nga bw'ayogera bugambye omusajja kamuwe kyakola ki ategeera nti mubbye street eri yategeeranga ayamanyanga kuba aliwe Kampala yalafutukawo luzira Kirombe nga wali ndoze waabwe luzira awo Kirombe kati naba ng'ayingiranga esite n'amanyika ennyo site ngira bw'olabye ensi bwe badde emutegeera nga nange bwe wammanyisa ensi era nakati wano ensi endaba fe abantu abavudde mu myala abavudde mu street abavudde mu mbeera etali nnungi mbali mutwazi bw'atuuka ku ntikko abawankizo nga nange muntunuza mu kamera nga bwozze ennonyoze tonnoonya nga bakubuuza ti omusajja aliwo wagaviiri ow'ebigambo kubanga byenjogera nga gyebiri ng'oli abifunamu n'ayiga kati taata Sobbi yamanyika mu mbeera y'okuba nti yali mutwazi wa bintu nga Mansita Kanyama w'amaanyi nga wonna bw'ayingira oba okola ki obukakkana oba okola ki obukakkana bukakkanyi Sobbi erinnya n'alikola n'agira ati bino badde obiwulira n'alikuwa n'okutuuka waggulu ku ntebe wa muzeeyi
bwe okusooka okolaba ku Sobbi wamulaba otya gwali mwaka ki era wamusanga wa? Myaka egyo nga mulabanga mu Sitoomo mu Kisenyi mu Kampala omwo nga tukyabba ng'abawo amadipo mutubeera nabo naye ng'era ye w'amaanyi bw'aba atudde nga wano ffe nga tuli bayanga ng'ojja tuula eri ebbali eyali mubaamu sayizi nga nawe bakuterebeka SB4 Tuggussa Enssonga ne Umaru bakwata kamera baleeta abantu ab'enjawulo nga nawe bakutya mu nsi ofuse ne Saalonga SB4 ofuse Saalonga Katonda w'amaanyi kati nga ne musajja w'amaanyi ng'omuntu nako butunuziba oti n'ogamba ayitewo biri zaali zigweno miguwa kifuba kera kajuza nyonga akajuza ng'ekisambi omukolo gwagala kubanga kifuba kyo yali musajja wa Kiwago tugenze omulaba talina dread yali yasalako omusatsi naye emyaka egyo gyonna yalinga wa dread ng'era w'amaanyi najja avuga ennyo mu Kampala erinnya najja alikola tewakolako commission yemu naye ye yali musajja w'amaanyi nga obubbi bwe bwa nkizo nga ye mwawufu obubbi bwe n'obubwo bwawukanira wa obw'enkizo bwe buliwa waliwo obubbi obw'enkizo ng'oli yewanjawulo nga wabikolwa nga bw'abaze okubba ng'ajja kubba n'obawo n'obubbi obutali bwa nkizo bibaamu emitendera abalina kamera zino nnyingi bangi ndaba bakopa obumu babugye ewuwo ne babukasuka ku TV bwe babundaga wano walinda gonza oyo sinze yakwata gasiya ne kamera yakamu n'omusana ne yakwata Saalonga SB4 Tuggussa Enssonga oli ye w'amaanyi kamera ye eraga nakubuza ekibuuzo ensi n'emanya kati obubise omulimu emitendera omubbi akuba booda ennyondo ate si yoono alimba owa boda muntu alako wali mugade ningera kulaba SB4 ne Hamuza ne Umaru wali bali ku kamera ne John nimbye bali ku kamera mbalabe ko bulabe nange bateekemu kumbe agala mubbira wano ne bajja ne batumula wano ne tumbuzaako nabeko ne mu kamera bwato omubbira gibeera munyo ne pala nabira dalo Hamuza igwe oliraga kamalo genda kufuna kasoda nga tadda simuteri piki yange bagibbi oyo abawankizo nga bisobongo ate onakwata ennyondo nakuba munne ennyondo gwe nkulamusizza ali eyo manyo ndaba ne simugiina byokola biveeko okukwata ennyondo kuba banno bibi nnyo oyo aba mulala era ne wa polisi bw'aba anoonya ng'anoonya yakutte ennyondo nakuba omuntu lwa pikipiki tatuula fayiro etambula naye ono yalimba obulimbi omuntu natwala booda bogera ku polisi omutegedde adafa ne bagamba sula kawoto tujambira ne bandika fayiro amanyiwo oli tewa omusango weeguli nesigwa amaanyi nga guno nti omuntu yafudde bamuziise yayise ne ku mawulire mu mboozi gye watugamba nti wano Uganda kyenkana buli kkomera lya Uganda baliyingiramu tunyunya nti kkomera eryakujja mu bubbi bata Lwimi Sobbi ye mu mboozi zazzengawo abantu zetuzenga tuwulira ye agamba nti tebamukwatangako mu action kuba tumanyi okukusiba okukutwala mu makomera batebamukwatanga ku action ebbanga lyebamusibakokko balamuteebereza buteebereza kyanjawulo ki Sobbi kyabadde nakyo ekisinga ku gwe basiba buli kkomera wano anti kakati omugenzi oyo kati obe kati mugenzi naye nga yali asibiddwako nga sigumusa ebiri ng'asibwa nti makomera ag'amaanyi apa prison nga emisango gy'asibwako nga si mitono naye nga bateebereza tebamukwatidde mu action kati eriyo omuntu ng'atwala nga mugezi lwakuba gavumenti ya Museveni ngezi nnyo eriyo omuntu nga ne mundu agiina ng'akuba nga togabula basume SB4 Saalonga bw'alina kamera ne Umaru kumbe kamera mugikosaano misana ekiro ne mugenda mukola ki ne mulumba kati okujja okukwata poliisi bateebereza baba bajja kutwala mu kkomera eddene obwo obujulizi baba babwagala 3-6 weba tebunnatuuka obujulizi omulamuzi ababuuza omusajja bamusibira mu kkomera eddene bikisango munene baba bajja kukuta nga tewali buki bujulizi naye nga bamanyi nti ekintu okikola amateeka gaagala nnyo omuntu ng'omulumiriza nga ddala wamulabye si kuteebereza era mu kkooti omulamuzi bw'oyimira mu kaguli
nojja okulumiriza omubbi bw'ogamba mbu nawulira endulu ng'evuga ogenda otuukawo nga bamukuba tewamanya byaliwo nasanga bamukuba obutebuba bujulizi baŋŋamba mbugondi yatemetemye omuntu walabye bagamba wawulira walengera bw'ate nalengera mayiro zaali mmeka mu mayiro nga nnamba gwe omuntu emayiro ennamba obudde obwali obwekiro walengera otya obutebuba buki naye omulamuzi ayagala obujulizi mbu nalaba waliwo ku mirundi gye bakusibako bali bakusibyeko nga bakuteebereza buteebereza nga tebakukutte naye bakuteebereza gamba kyabuza naye Hamuza ekyo kyali kibaddewo kuba nali mubbi nnyo nga walulango oli ne bamubba n'alumiriza nze ne bankwata ne bandika ku poliisi ne bantwala mu kukomera mu pirizoni sirwayo nga mayisa akikola mulamuzi wali ababuuza ebibu abuuza prosecutor nange omulamuzi bamuteeka kwata ensoni buli lwenzija wekitiibwa omulamuzi ndi mulwadde bansibira obwereere sabba nakubba bampayiriza nde ndi mubbi kati omulamuzi aba agamba polisi nga bugamba umalumalu tereza kamera eyo ebigambo bifulume aba agamba prosecutor noonya obujulizi bw'omusajja oyo ayinza okufiira mu kkomera leeta obujulizi obulagadde omusajja bakola ki otambula omwezi gumu ebiri ng'omusango gwa 12 omulamuzi fayiro agigobera mu mwezi ogumu n'ekitundu oba ebiri nga webiddiko n'obulungi n'agamba okusinziira prosecutor omusajja talina musango tewali amujulira nze mutadde omulamuzi bwakuta aba akutadde yaaba alabye ekigenda wa ne bwakuta essaawa eno gekwera essaawa 6 bw'abajulizi bazinga ova boti mukaguli obanga ofuluma ekkooti yaaba yakutadde aba yakuta era polisi aba akaana ng'agamba prosecutor aba agamba abawitness n'agamba muluddeyo tubayita luli tubayita luno omusibe wuuyo ateereddwa ate kati tubadde tuzze bamukwate nti omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi katonda w'oku nsi mulamuzi mbalamusiza mwenna oku nsi yasala omusango ku nsi kuno yasinga amaanyi mulamuzi mbalamusiza mwenna ab'ekitiibwa musale emisango amazima ameereere ne bafaana bapirizoni n'abapolisi mukwate ababbi n'abantu mwekuume olatala kati obujulizi omulamuzi bw'aba ayagala awatali bujulizi omulamuzi aba tajja kukusiba ate ayagala nalabye akubuza nokubuza nti wamulengera mayiro zaali 2 yali ayambadde atya ekiro ekyo gwe wali ovaawa kulaba omuntu kugamba ebibuzo neba bingi era omusango gwena okukuwa omuntu muvi nga ddala yagukola ng'asaliddwa emyaka 5 emyaka 10 emyaka 2 aba yakola omusango kati abantu abali mu nsi kye batamanyi bakiyize bamututte olololo yakutaka nakato ogumisango munene bagenda mutta kuza ani agamba oba tebamutadde bajja mukubirayo empisa affe kuza obijjawa gwoli otuse mukomera kuzi bajja mukuuma obujulizi bulabike ogwo omusango mulungi baluwa omusawo yeesiba bajja muvunaanira oli bawooli nga baga nti emyaka bwekiti yakola ekintu bwekiti bamusalidde emyaka bwekiti abeere mukomera obulamu bwe bwonna nti bwekiri kwonze bwekiri naye kati munnauganda tasibwangako atamanyi mateeka ye bw'abeera eri n'alengera ayogera byatamanyi oba byawulira obuki Hamuza abantu abalabanga puroguramu zaffe buli omu awakana nti wava mu bubbi era naliko ne manager wa wano manager Ivan n'agamba otuwetedde omusajja oyo omusajja agenda kubba abantu aliwe manager Ivan mukubiddeko ne mugamba Hamuza manager Ivan nzijaawo ne Hamuza tugenda kukola program n'agamba tugenda mu nnaku nkulu Hamuza ajja kujja nabba abantu ogenda mukakasa otya nti wava mu bubbi omuntu wali eyo nze njogera amazima okubeera mu nsi ku mazima ogayimirako otya bw'omu nze amazima genjogera si gwandaba wano joni gwondaba weka umalu gondaba bangi bandaba ndi ku mazima era amazima gendiko ganfudde kyendi bwe ntunula mu kamera yeeyo bangi abanjagala nentambula emmotoka nenyimirirako nga bolaba omusajja oli bwe yeewuunya wuli aze mu gadeni
omulengera anzala kwata emitwalo 10 kama ngawadde omusajja ngala njogera amazima merere genda yakweyo ole tata mukaka kwata musawo nfune soda ndobozirikire amazima merere bwobeera ku mazima ekyo mukimanye ekyo mukimanye mwenda kanze mangu omukaka kasukavumbiwagosente omukaka amazima gafuula kyoli amina muzeyi katonda kongera amaanyi obe w'amaanyi muzeyi bava omutwalo ogwo allah akbar kabira amina allahu akibaru katonda akongera amaanyi ofune sente onoonye omukutu gw'omukulu oyo nze muzeyi ali omubbi atajabba amina kati olaba kyekugamba Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo kati wanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior weesinga obukugu ebyentambula baabigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawe ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akube ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. Tukwaniriza wano ku Annabelle International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 13 oba nooti 775 57 ye Annabelle International Nursery and Primary School. ola kyengamba kati amazima buli lw'ogabeerako ofuukeewo ensonga kali njagala tunda mu kamera gaye manager Ivan nze nava mu bubbira ku forest njagala manager Ivan ku Christmas olaba naku tugenda munaku nkulu ku Christmas Boxing Day 31st wano tugenda kubawo n'abantu bangi nnyo kali kyengenda okusaba okukakaza omuntu anajja ku forest resort ojongeddemu olakyalongo gwe ojongeddemu kugamba gwani amanyago gwani mbulira waji ye Ivan yone ndi kutogerako Allahu akbar kabira manager Ivan wana what elinya bamanyiyo wano agwondeeseewo baita to John forest resort Rweza Rweza ebyokunywa ku kyakala byonna bibeera wa manager Ivan mujje muleta abaana byonna ebyensula ampadde ne sente kumakya kuno manager Ivan sikyabba abantu mubagambe obubbi nabuvaako webale kumba sente kumakya kuno nsimuludde omukono ate salo ngayinza okusuulira akakadde otandise bulungi muzeeyi sikyabba nabba nnyo gwa nnengera ndi ku mazima meerere amazima ameerere bwegabeerako gakufuula ow'ensonga watugamba nti gwe omubbi omutunulira butunulizibwa oti njagala olangirire ku kamera wano esibu Ivan wano tulinawo ki ku Christmas nnaku zino Christmas ja kakati bulwakutaano kakati muzeeyi olunaku lw'enkya nja kujjanga nga bondabye nyimbengako wano amina ate omanyi okuba live amina tutandika olunaku lw'enkya kuba tutandise okuyingira ennaku njagala ogamba omuntu yenna ali eyo omuvubuka nga manyi nti mubbi nga aplaninze ennaku ezo kujja kubbira wano ku forest resort bagambe tewali muzannyo kuba watugamba gwe omubbi omutunulira butunulizibwa ng'ayite muffe ku kamera tujja batayiza nnyo ndibagambe omubbi mutunulizibwa oti ku kamera n'omulabirawo n'omugamba nti oyo omubbi kati njagala ku lunaku olwo nnaku ezo zonna otuyambako ku security ya wano amina kuba Sobbi naye yatugamba amina nti
polisi yabadde kukolagananga nammwe kuba mmanya ababbi. Amina. Singa ekolagana nammwe babbi sobola okukendeera. Amina. Kati tusa okolagane naffe. Amina. Forest Resort waneerweza. Byonna bibagambe mu kamera. Omugamba najja okukyakala mu nnaku ezo tasuubirayo yadde okumubba kubanga security weeri. Banange kano kalango ku SB4 Salongo ne bayomba yali Omubbi nga tuli wano wa manager Ivan ku resort ku kibira wano ennaku zino ze tugendamu ebirungi biri wano byonna mujje mukyakaza abantu bamwe naye gwanajja ngoze kolera wano nga bomanyi bwe mukola nze nabivaamu bye bitundiza mu kamera mwabajja okukolera ku bannammwe wetuli ffe bamu bakafulu abali ku sekiruko abali mu zikamera fe abali ababbi abamanya ababbi gwe jangu ngoze kukyakala wano mu kifo kya manager Ivan ku kibira ku resort ku misalo nga jakuba tugira kuba bamanyi Omubbi yenna anajja wano ojja kwatibwa nga tonabadde okusitula ensawo y'omuntu nga tonabadde osimulula emmoloka nga tonabayadde okwetegereza kyogenda okubba kugenda kubwengidde booti nga ffe twakulabye dda nga tugamba teekawo emikono ebiri tukuwa ekirabo kya mpingo afande oyo mutwale azze kukolera wano wabula tetwagala abakozi mujja kukolera wano kubba abantu mujje buzikukyakalira obukyakalizi temmalaako bantu ddembe sekiruka erigulugulu. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tusinzira no ku Forest Resort Reza era nga Christmas twina wano family day out aleta abaana bogwe obuzadde ali eyo jangu na family eyo jangu ne mukyala wo waliwo ebyokulya waliwo ebyokunywa nawe bategesewo bagita bata zino service center mayisibe manyo by'abazungu by'abazungu naye nga kifo kirungi nnyo kya mulembe nnyo kuzanyisa by'abaana bingi nnyo waliwo swimming pool nenanga njoza ndetwana abaana bange era gwe nanga nengira wano wendi we bankwatira gadeni ya mulembe nnyo mu Uganda nebanga yetandika okuba ey'omulembe eriwo kati wano ku kibira. Olowooza lwaki mu nnaku enkulu ababbi basinga okukolera ennaku enkulu ezo Salongo SB4 ennaku enkulu ezo ziba za kikangabwa nnyo buli muntu aba ku Yesu yazaalibwa Yesu yazaalibwa lunaku lwa Krismasi kati awo atayambala ngato n'ajambala uma lunimbi atava mu kikomera n'avaayo nimbi Salongo atatambulako nakangenda kukola ki kati Omubbi awo wabalira nagamba nja kukola kati ng'omukulu bwagambye we bali kutangaza manager akwagale we bali kutangaza mu kamera ne bakimanya kati baba betegese dda ne bagamba kati ekinabeera wali bannakyalo bajja kubaba olwo olunaku y'oligobba yaba tamanyi nti gojja mubba eri omuntu amanyi nti teri mubbi nga te y'omubbi amanyi gwe mulimo gwe kati gwe SB4 bobanga omanyi nti eriyo ababbi obadde otukwata kamera ffe abakirimu netutangaza n'abalala era baba bajja kwagala kamera yebye ng'ekola ki ng'ekola SB4 Salongo abantu bangi tebamanyi oli natambula n'obukadde bwa sente 10 najja wano aze ne famire ye kumbe agenda kudda wali simenya nyoka sigala kayaga kumbe bamubaze kuva waka oba kuva ali ku kaunta osobola Omubbi okuva ewaka paka eri ababala omwana wa waka n'abala oba omalungono n'akubalira ekitegeeza Omubbi omuntu akubbye aba waba atambulirako wali Omubbi ow'olumanyo ne wabawo n'okuba nti guba seetinze twawuliremu ow'olumanyo yatya ow'olumanyo aba wa mukisa wapimidde ddala nga weewo wabanga tali mu luyirizi ng'ali mumanya yalwina wapima waba weewo ate ow'omukisa akubira ddala nga wakubidde ddala weewo kati gwe wali Omubbi waki nali nga wa mukisa yenvudde ne wendi nali nga wa mukisa yempise wala nnyo kiki ekikufuula nti okuba wali wa mukisa nalwananga entalo nga bezirwana wuuya ndulu ne bamukwata omujje wansi eri ne bamujja eno ku kikonde ne bamujja ekajansi ne bamujja ku mukaaga ogera kuwera saawa 8 nga batuzza wano nga bagamba tubooki oli ne bamukumako emiriro nono baba banjokya ne nga temunjokya ebintu biri wa Richard nankulabye bano ng'obedda baganye nti abo bagumu balina neyirizi muno nze ndi ku Katonda ne bagamba tetumwokya kati oyo mutu w'omukisa nga ne bewakolanga wabikolanga oliko amaanyi ga Katonda
bituwalira kwekkiririzaamu buli lwe wekkiririzaamu ofuuka ensonga nze onnonye simanyi nti kamera ekyaliyo wadamanyi bagibba nedda muzeeyi nga simanyi nti kamera ekyaliyo naye nga bwe mbeerawo bwe nti abantu abawuliddewo tutyakulaba nayeyo jjale oze manyi gye bali bandaba era bali kubira omukulu Ssaalongo SB4 ne bawumala nti omusajja aliwa nimbe taata kuba ebigambo ebyanvangamu bisufu nnyo we bali kuli awaadi bangambe walidde awaadi munembe owokubiri ku bantu bozze okwata abakwesiza awaadi alakabira ndi wamaanyi SB4 babakuluzi nettalo naye tojja kufa osamba ku mupiira nosala ku masavu ng'omugagga bw'abamina mu nnaku zino enkulu omuntu alina kwewala atya alina kwegendereza atya ennaku zino enkulu omuntu alina okuba nga mugezi nnyo nga nabire byejogera abiwulira alina okuba nga yeerinda eriyo omuntu afunira ku munnabo gye bali bangi bonga bawulira nti bafere nti babbi nga ye oli afunira ku munne nga tamanyi nti sente bazikola nga tamanyi sente bakola ki nga yamanyi afunira awo nga ne gwe yalabirako yamuyigiriza naye afunirawo kwegamba nga famire eribwe nga bawulidde omugenzi Sobi bwe yalinga naye ayogera bw'atyo Sobi awo mulemirembe abantu be mugume n'abageto mwenna mubeewo Katonda bw'atyo naye Sobi abadde musajja wa muzira nnyo mu nsi era naye yava biwonvu n'obiki n'omugga kati nze taata tubali ku nsenga ya Sobi eyo kati taata omuntu eno obiseera bino oba olina okuba nga oli sitede nga bwe nagamba ne bwoba ovuga mmoroka ye beera sitede bayiza oli muyimbi tewayiriza Sobi tewamuyimbiddeo kayimba ng'agenze tewayirizeeyo kayimba mwe kati wabawo obusobozi obw'essente nga sirina za situdiyoninga mu muto mwebuli edda wetuyimbirangamo obuyimba era nyimbira ddala okuyimba anyimbira badde ngenda kwogera nemanya ja Ivan babuli lwakutaano wano ku Forest Resort obeerawo buli abayimbi bandi abayimbi bajja nga njagala kwogera naye ojje nga otuyimbiremu naye ndoza wakuvamu okuyimba nedda ate kati mbe mukuyimba ndi kuki nobanga tewayiyizayo kayimba ka mukwano gwo ate kati ebintu ebyo bya mirundi emeka ebiri eriawo kati abantu bali mu nsi boogera obukukulukuku yafudde bubi tekabadde akyalimu n'obubbi koza obijjawa gwate ettaka yalibba kati gwe nfa ya mukulu Sobi nga gwe abitegeera ennyo yafudde atya bamuttira ku ki sinakumanya baŋŋamba bugambi bigambo nimbe muzeyi John baŋŋamba bugambi bigambo wabaawo okuwaana omuntu tewaziise saaziise mbeera ya ssente kubanga ghetto youth abaana kimanyi motoka zabaddemu eziva mu dipo ez'enjawulo kati n'okuziika okwo kati naye bayo abatwazi bangi nawatiddeyo nze sityayo ne bontwala ŋŋenda nze oli andabirawo n'agamba omusajja mupambani ate kamera eno endaze nnyo ke kali ke tugambye nga tuli ku maneja Ivan wampetesede biki nga simanyi nti ye Katonda mwogere omukusira oba maneja busaana nze ndi ku mazima kamera yeeyo entadde nnyo waggulu buli mulembe ogukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy
all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Era ebigambo ebikiyingiramu birina kuba birungi. Singa nali mubi John Nimbi nga mpanda ebigambo ebibi tewandizinga onnoonya tewandikutte paati zo naye mbaamu ebigambo oli byawulira n'alaba omwana we byabadde akola obanga ye abikola n'agamba ddala omusajja amanyi n'awupuliriza n'alaga ne munne kaba kamwako keekakutta keekakuziika keekakununula kanize taata okugira mu kamera nawe okunjaga nensi okumanya bigambo nga bivaamu ebintu ebirungi ebibuulirira abantu bangi tebamanyi kati wasobye eri abagenzi okuzika nga balumwa eri abagenzi okubba era bw'otandika ekikwekweto bangi abajja okukaaba ku mufu awo babbirawo nnyo gwe wogira okwata kamera nti omufu ali wali ng'ate eri akwata mu nsawo y'omulala. Eza namwe mu kubafu wabbirangayo? Walingawo okubba kungi abantu abakaaba nnyo nga beetolola bwe bati n'amabugo bagabba. Mufu ki gwe wabbayo omanyi namwe munyumira ogaa nti waliwo gye nabbe ne wanyumira? Twababbanga eyo mu byalo wabwa basebandika eyo nga tutwala amabugo gaabwe biki naye tebinyuma kuba omuntu aba akaaba nti oli yafudde ate goze kubba kwegamba obanga ekisiraani nga kiryawo kikwambadde omubba muti omuntu wakaaba omuntu wakaaba omba omubba nti omubba senga ebade mwana wa mwanyinaze senga munenga kitalo kimundange senga otudde wabyawo senga tugenda tulwali mu nnyumba obakandeta akakeeka kumbe senga omulala ajjudde mwaliya kawundo ng'eyo senga ayina ensawo abasengawo ng'omumanyi olwo sengaawo nga tomumanyi tomulaba afuuse sengaawo muntu wesiba ku muntu gwesibifu nze nkumanyi gwokwata abantu ku kitimba kumbe omubbi gwe wakabi basiye bonna abafudde kati naye n'omagalala negati kobimanyi oli jiwaji n'omagalala jangu era SB4 waliwo olina okukwata musajja lwokuba oyagala omulimu lwakuba omalo bakanyama bagesotamula ne bakanyama oyagala omulimu omusajja akuja ku maini bwakutwala ebbali ewala tumugambya tusigane kajansi lwaki otidde noga naye kukibira amina nedda era omugezi awo bukale kati twakoleranga wali simanyi waabwe kajansi wali wetukwatira naye omusiba apaala bupaazi anedda kajansi mani bane yakutwalayo nga nyina wenjagala okutugana nitujagenda tukwateyo paati wali kulipono mayanja tujagenda tukwateyo paati zaffe abantu bakuŋŋaana awo tugenda waggula erinnya olina essomero ly'amaanyi nnyo nenamba bale sirinanga eri abagigula n'agibawangoba gibawe Hamuza munaku enkulu ngako Christmas oba nga kwabeeremu nnya walebbyeko ku lunaku olukulu bwe lutyo zirimu enaku zinyuma nnyo naye ng'okimanyi Katonda agenda kuzaalibwa nnyo ati omubbi aba taliiko ebyo wabbirawa era wabbaki wabbira ddala nnyo okusinga mu mbeera y'ebifo nga bino nga bw'ogambye bifo nga bino ababbi baba bangi nzijukizako Christmas emu gye wabbako nyingi kuba guli gwali mulimu sisajuka kati gwenza okujukira bookutte era ojukira bamuza abakatabamuza benja okuzukusa bebalina ebigambo ebisaza ng'akasaali era ojjukira noganda kwata Hamuza omusajja oli yali mubbi n'atunyumiza emboozi obatojjuka nogaa nti bannange nabba awantu we bati bannabba omuntu bwati ku Christmas wallahi kati oyogedde mwena abatumidde abalengera akatambyako abatula bapate eyokubiri tutandise tujatambula n'entaana bino mujabbirawo mwena ab'ebulaaya waliwo mwanyinaze yafa yalinga mwanyinaze yanjigiriza obuyaye baali bamuyita afisa awo mulemirembe era mu abawulira obutanya balina abasimu awo mujja afisa mumutegeera abaaliwo abakyabimanyi oyo asifa bamuzika bali asifa omujjukira yalina akabina ndoddo bwe kati twabbire nateete eyo ebiseera bya umoja Bristol
nga ne afa nga Omubbi nnyo nga ine bina likomeri aine bina likumeni tuyingide mu kibaala biki kucakala biki tudde ku mmeeza kumba ayina omusajja ayina essente zonna namujja ku milioni zalinga 810 n'aziteeka muki mu kinya wansi mu kinyaki yalina ekinya mu kinya mu bukyala tuli ku kamera milioni 8 kamera tugiwemulira munindi abajulya babanki milioni ninde John togera engero oli n'amanya n'aziteeka mu bukyala bwe sikitegedde mwali mu bbaala twali mu kirabu n'atwala ssente z'omusajja n'afulumamu waweero naddako mucyo nga namuyigiriza embeera y'okutereka ssente biki nemugaa zigenda zigendayo kwenze mbadde manyi bbuutu kuyaanaano zigendawo kino kituli ky'amaanyi n'azisiba akaveera n'aziyingiza kati mukudda nze nemmanya bw'agenda ati nga lwakakyakalo ndigamba ono naababbi atagambye kinene nengendako bwente nagamba ekintu nkiina kinene ozaamiina nwanirira kati olutawo ne lubaawo yayebanani bagatuwanira omuntu ono bali bamutegedde olwo nya sejja yakwana mukazi mulungi kumbe mubbede kati kye nkugambye taata ababbi baba bangi osanga mukazi ng'anyirira kati nnyo ekitegeeza mu kibuga muno abakazi osobola okusanga omukazi ng'anyirira ng'alina buli kimu nga mubbi Afisa yali afaanana yali mulungi ng'ayimirira bw'ati butambula naye ng'ayimirira ku kkubo nga wali nanyenya bunyenya kabina bw'ati alla bw'ati kunuzeeri bw'ati nanyenya kabina bw'ati Saalongo SB4 wano omusaayi ne gudduka noweegola bw'oti noyimiriza emmotoka bwe akati ono mwana tere nali mwana muto tajja konze bw'oba oganye gwe toli mukoddomu wange mukotuula namugenda naye tugenda bw'aba yanguyidde awo ne tumubbira awo bwe tuba tetumubbidde awo tujja mubbira mu maaso eyo awo muba mumubbirawo muti awo tuba tujja kumubba mutya bw'aba afisa yalina nnyo laavu yesiba amasiri ebisajja ebirina laavu nga kiwunga nekitajjukira nti omuntu kisanze mu kkubo nti n'atamanyana nabyankyana luli najava najagenda obwongo n'abuteeka ku mukyala gyebali abasajja bwe batyo afisa amanguyidde bwamukwatako ati yakwata yabimanye obone oyina laavu gwe nagipakinga ku kkubo ebbali koze amuko wano wabi sikamu wali maaso katono bbali koze tumukwate embaddiya afisa yababimanyi kiro misana tefe tuli ku ebyo tuli babbi afisa yali akwata embaddiya nga nze nkikwata asifa najjayo musajja bwaba wamaanyi ng'alwanye nnyo nga mugamba nyambaako musibire emiguwa musibe esaati ekyo musibe leesu eyo gatumulika muruka nga tutwala ebintu bye naye amukuta embaddiya nga tumukuta embaddiya mu mmoroka ye mwabba naye afisa oyo okumala bbanga ki bbanga lyali ddene neyanjigiriza nnyo embeera y'ekibuga naye kyamungobako nga tandise okumpa abakyala maneja Ivan ow'amaanyi gwasinga ssebo sakoleke era kati niyeekole tujja kitumiranga ababbi tebajja ku lunaku tuli mu kamera tewabajja kujja kukuba maneja Ivan bakuwagire kugadeni afiswa kye kyamugobako kyamugobako nga tandise okumpa okufunira abakazi engamba maama emyaka ito nga maama afisa atandetera abakyala biki nagamba buli kyosanga okiŋŋambanga ebirala byonna mubadde mubikola myaka gyaliira gya kito naye nga ndi mujuwaji nga ndina muntu juwaji baali basatu omu gyali muto wali ku biriga wali kimuto ekyeru oyo muto ye gyali naye muwala ye yakola alina n'abaana be biki Siteera yafa ne Asifa beyagala nnyo Asifa oyo ye obubbi yabuyingira ati omusanga mubbi oba yali mwana kukyalo ng'akulidde nga wali nga tulina bwe tweyita waliwo eŋŋanda nga tulinga wano wali mmanga ku geeti ndongo biki kucakala okuula binatandika nga asaga bwati yabaala yakucakala yakuula buli kazi nga kamumanyi buli katawuni nga kamumanyi buli nabanya ku bije ntambulira nfuna abambuuza muko kyanzijukira uze mukulu ningi ali akula ku myaka giringa 18 mukazi wange koze muko yafa
Nempozi nali wa bupiira. Nze mukulu wali wa bupiira. Kyamutta babubbira. Bulwadde buno. Yachakanyo na alwala. Bulwadde buno. Yadigida nnyo. Badde manyi nti nno mwakolanga mission nga teri kulya. Bamulyanga. Nenga yaba abala. Bamulyanga. Bintu yabitandika muto n'abeera omuseebu ennyo. Kati n'ava ku byokumulya ndulya muwadde ettaano akasanvu n'aleka nga abakwata musawo ng'ababba n'ava mu kubakwata musawo n'atuuka n'obabbira awaka. Ekitegeeza nga awaka oli amututte awaka simeya asigaddeyo oli agenze kukola ng'atikka buli kimu ng'atwala. Ekitegeeza osobola okusanga omuwala n'omukwana mu nkwana eno n'omutwala n'olya n'okulya n'amala n'akubba. Nnyo. Yaba n'ekyokulwanyisa kiri. Ate jjukira abasajja abasinga bagwamu nnyo. Bagwamu ki? Nalaba omukazi nyina nagamba maama neerabira Naalongo kati gwefuuse Saalongo. Tulina Saalongo SB4 n'omuyimbi tukomyewo part 2 ey'amaanyi tujja tambula wonna bitalinye ebyasobi mwena tubalamusiza mwekume enaku enkulu tebababba mubeere sitede bannayuganda amina kitiibwa kya Mukama mwena tubalamusiza. Tukome ku mbazi y'Afuswa eno. Kuba kikoma abana Afuswa diru neyitamu neeroka nga akasente kwekali. Zalinga nnyingi naye omubbi ayonoona ssente era tezibaamu makulu. Alifata yatuuka okufa ng'atunda ngoye. Eyo diru yennateeteyo gimwali mwakuba miliyoni 7. Yali mwenda. Yali successful. Yayitamu bulungi tabakwata. Yayitamu bulungi naye basajja balwana nnyo ne bakuba nnyo Afisa ogenda omutuukirira. Ng'amannyo gano gavuddemu naye ng'alemedde ssente. Olonga ziruwa? Munda mu Naalongo. Naye miliyoni 9 zijjayo. Kiri 9 omwana wayitirawo. Leka naawe. Miliyoni 9. Asochikiriza mama. Dwa. Miliyoni 9. Tunga miliyoni zero buziba bwe zitugamba. No baziba yita ne 5. Ziba zinkananga bwe ziti. No siba boti. Oyine ngeri jo sibamu. Obu kati omanya abazungu banengeri jibakwata mu sente zaabwe. Omuzungu. Abazungu. Mbetegeze ku filimu ne jembera beereyo. N'abategere by'ekizungu abava Bulaaya. Omuzungu takwata sente bwati. Bwati bine byawana. Omuzungu sente ze abazungu awo bamanyi sente otegera dola zaabwe mbala banyo ku mafilimu bwebati bagasiba bakwata sente zaabwe bweziti bando enaba nga kulikonda babandi nga munnakyalo bakyogira boti yaye enkole eyaffe sente tuziwe ekitiibwa naye zaawano zibano naye sente ekizungu ziba bweziti ate bakabakanene katya katoniwa tekayo miliyoni 9. So ogene mutu bamukuba ogene mutu okako ng'ataawa nenga aziganidde agamba koza Amina ne tulwana ne basajja banga bayayo nga tulwane omusajja ali w'amaanyi tugenze paka ku polisi tetukagenda tete tumanyi gimanyi polisi gamba temutu abya kikuza pande bya kiyayi bafani bano balimba bade abbe balala mutu tumutwale mu ddwaliro tumutute mu ddwaliro kuba mu ddwaliro polisi tubaga ffe tugenda bya bine bawo mugeza ku polisi paka mu ddwaliro ng'akyazina muli ng'azina olaba azijjayo atya abazijjayo abanga azaala banange kyalo SB4 tukomyewo lawundi endala gwaleyo kwata ekalamu kwata bayiro twasumuludde Party 2 SB4 mubadde mumubuuza akomezaawo omusajja w'ebyafaayo bulijjo mungamba aliriddawa konza jja nze munjagala jja abadde Dubai ne Umaru yenanyirira ne Swaba Mulevu babadde Bulaaya agenda kuva ne ku ddoola balamuza bonna ab'e Bulaaya ekadisebanye butapasire munabanyirira mpugane bweto nga bo banyirira bunyirizi kwala bukwasi kamera likanawuze Hamuza omuntu ali eyo mubuuse etata ate watugamye ku mboozi ya Afuswa etata badde simanyi nti n'abakazi benyigira mu bikolwa aje bali ate omukazi waba mubbi mulwawo mumanya so omuntu ali mubuuse ategeera atya ono omuwala gwenzije mu bbaala bagwensanze ku kkubo mubbi ategeera atya kati kyekiringa
kyekiringa eri bakalo bagenda mubamalaya yabo mukazi talina ggulwa nona agendayo ate oli asitakafula toddamu kubikola ebyo babbi nnyo babbi ki nnyo abo talina mukwano gwo kati kyekiringa SB4 nga boŋŋambe buze omukazi gyali mukyalo waabwe kati SB4 omuntu ategeera nga bozze ku mulimu guno gwe mulimu guno nimbi nagende ku mulimu nimbi taata kati SB4 ate bwojja n'omukazi mb'omusanze wali okwanya era ndekagamba n'omugyewa yowaka yambadde emiri musanze wali mwana kkubo oba toliiyo nnyo wali ebintu ebimalamu ennyo abantu naye omuntu ategeera talina kuwakuki kati omukazi aba nekyokulwanyisa kye mukazi waba yeekozeeko bulungi tayinza butakuba umalu gambe no yagendayo tayinza butakuba mulevu ne kamera eyo ekitundu akitwala nga badde mu bufere namuwako obulungi so ngamba mukazi gwasanze mu bbaala oba ku kkubo n'omulonda ekkubo bubonero ki bwomulabako nomanya nti ono omubbi anti kati omulaba omuntu omubbi yenna taba mwenkanya nga bwe nagambye nze njogera siriyasi nti nali mubbi era kamera yeeno entadde nnyo ku mulembe n'abantu okunjagala nawe okwagala kandi nonje musajja oyo nga njogera ansa ekitabangawo nimbe taata taata nze ndi musajja wa magero ow'ebyafaayo era byenjogera bye bindiise bigambe tubulire ku bukodi obwo oba obubonero bwose okolirako omuwala kati omuntu yenna nga omuntu nga mutwazi aba tatuula wamu kukaana twogera ku bawala ate nzija yekabe muwala era tatuula wamu kukaanya kati wano nze ntudde byenjogera byonna mbireeta gyebiri era ndi siriasi naye byenjogera bingi babifunamu ne bayiga kati osanga omuwala n'omusanga essaawa zino nga yasuze mu ndeeba omundeeba lwamukozeseza omundeeba adde mugezi lwamaze omukubamu ngenda kukola kwata 32 genda namuleka ku site soko olinye mu abawala mbamanyi kumba omundeeba ye mugezi si mubbi naye abeera mubayaya ekibuga akima namuleka nga alinnye naddegamba ne baneiba bwegiba mizigo maama bw'abaako bewano mukubire enduulu nze simumanyi oyo aba mugezi abaki naye kakati ate ono omulala nti lindako amulaziraavu ngenda nakuwasa biki kati ewafire bage namuleka ne munyumba mbw agenze okukola ki okukola omuntu gwe wajje mu bbaala tulati obwongo omusajja kuba onafuma lunimbye muntu omugye mu bbaala omugye mu kkubo omwesize omutuusiza awaka musize mwenna ku makyambu SB4 nga joni bwakuba esimu kusomero kati ndi waka nyambala nkola ki muntu omulesa awaka era ngambe ti nalongo olesa awaka nakati nimbi nga omanyi wona butomechi naye omuntu omulesa awaka tomanyi gyava wamusanze busanze mu kiduula kati omuntu oyo bw'aba awunzika nga kitakuwunzika babaamu ate bw'aba mukazi alwawo nnyo okumanyika era bw'aba agudde mu gaapu buli akuba omukazi omulungi bwatyo asaana kufa bamutaasa mangu nenga nga ojjako gwendi baali bamukuteeka awalala ne babakuba yatufa twaliko nebusiya eyo nga mugenze kubba era twali tugenze kubba nga tugenze ebusiya eyo twamala enaku nga 3 nga musajja yatujja Kampala kalasifa yali ayagala kumutikka byonna musajja yali mugaga nga wakikomera sikitegedde omusajja yabajja eno naye yali mubbi musajja bizinesi maani musajja mukozi musu bano bambuga tuleera biki nga webusi yatusanga mu kibuga mu ngalonda asifa nga begadangira muziwoloji biki nga amusiima nga mga tugendeko newaka ebusiya nze nga ntambulanga muko era afisa akimanyi bwembeerawo tumalayo kuba tebamukwatangako nga wendi ngonzita ngira manyi bwakwata naye yali mugumu ng'aba akutte nga bena tuva eno nga tugiriko bwokwata oba okutte bwenkukwasa mba nkukwasiza konzami kati katugenda paka busiya tubera musajja wakaerere ofisa agatwala ebintu by'omusajja byonna friji byonna era fisa ebeze bweti mukikomera kumbe n'oli muvuzi watulere ali mugezi sekitegedde oli yabbanga bya mu nnyumba yatuuka okubba zino enkalu n'alaba nga tezikyamala n'atandika okuleeta fisa olukalabaya nebitikebe mu nyumba
abaye neiba mudawa yakutulaze jo tutenguse twazimbye jindi bas amina Sokole Hamuza. Banaye balamusiza. Yes, SB4 Salongo. Agusenzo tukunyoba yomba. Mutika. Mutika. Baba kwata batya. Msajja ali mugezi. Waliyo abantu abatambula kati kiringa gwe SB4 ne umalu bingi bemulabye nnyo mu kamera eno era mumanyi mutuka kubaga fulunga so binewa mkwatako mugenzi mutuka kubaga fulu muntu abonyebonye munsi babe awa masitanika bali bakubira simu olina alabanga bingi byobomanyi yakati babule mu SB4 balisi be walwanyene nalungu n'omujabo n'omukuba eriiso nange nga matadde gwe masita ngabo ngambe mu kusooka bambuuza muze alagawa ne nnoonya nenga sinja kola kibi kuba natunda mu kamera nga nvaamu ebigambo byange ebirungi so ono muze yakola ate yabakwata ate kati tugenda fuseze Mutika tubadde omusajja ennaku 2-3 tulere eri wa parking mu kabuga wa parkinga batulako mbatuba ebiki naye omusajja ali munna Kenya kati ng'alimu nnyo olw'Abaganda babbi ate afisa yamugamba tulibaga muntandikwa nemugamba nedda asa yali mweru yali muddugavu yali katake nemugamba nedda ekyo nakikubuusa mwannyina nti waliwo kabbira gyolaba abanyonga abo simeyi buntutunga si muganda munno bw'omugamba nti ndi muganda abajja kutya oyewa ze mukubisa kyakulwanyisa kino na kino nakakana konza amira konza kati omusajja yalimu omusumali nga musajja mugezi omuganda ono negwalina mutowe ndaba bagezi bwe yagira ati mbuŋŋensi byonna weebiri mbalekedde nja kudda mu nnaku 5 kumbe bwe yagenda bw'ati yasimbula emmoloka yagivuga agituusa ku 6 ng'agizza endejje wali gundi wali zana endejje otigera waawo odde Lubowa teriguka wano liguka wano obuwati awansi yagivuga bw'atyo kati fwantu papa tufunye ekimoloka ero emmotoka mwagijjawo twagijjamu mu kabuga omwo mwalimu birole bibaamu olwo Mutika tugireze tujja wakikomera musajja mufunye olwo nga mugamba tugenda Kampala kwejo gyemirimu gyetwagalira ddala kati tulese n'abacuba abatanisoteekamu ebicuba ebyokukyalo bigamba naye ono omusomaali muyabafunya ati Abaganda omusomaali nga tayagala Abaganda tugafa muntu waffe naye mukyala we mufukasa twagala ssente wallahi mudakiika musaawa saaza alinga 6-7 kiro misana ebagita safety by tuliiki safety by tuliiki kubisa magezi misana tukubye muntu nnyondo tomusaze ogule mukodi gweyimirirwa n'okuwoza n'owooza nga bw'omutunuulira nga bw'osekanoze nga mulomeza nga bakubuuza yajja atya ewuwo atika ebintu byo wali omuyita otya kumwesiga okujja ewuwo kabaka weddemu baasi omubuuza kati omusajja ajja Allah ajjira mu mayika yabasanga red handed nga muli mu kutikka ku fuso sebo muko osonyiwe kigambo osonyiwa kikulu nnyo ne bwobuziza omusango era nalongo bwasobyanga bw'omusobyanga mugaye nalongo osonyiwa nimye kigambo osonyiwa gwale yampuliriza ng'osobeza omuntu asobya uyembera omuntu biki nsonyiwa olaba buli wadde omuntu omunyiizizza bw'aba ategeera ne bw'aba tategeera ng'abadde asibye obusuumu obunaakutega akufumita abantu balina emitima yaŋŋambye mbantu musonyiwe namusonyiye so muka ayingirawo abasanga ayingira yagamba atya ye nategedde era luganda ndijuwa wayizi wa Uganda waganda oze mko mimi hakuna shida yote, shida ndio hiyo. No wayo. Ndugu yangu anasema wewe unamwambia twende kwa fasi nyingine wewe utakuja. Nga statement nze chikola ngambi manyi kuva je tuva. Olobitegeeza kibi. Romanyi Luswahili. Muko?
mwanyina zangambye tusenguke ogenda tusiŋŋaana awalala nga mukyala wo era nze ndi mabegawe nze ndi mukoddomi wo kati olonga amaze okukola statement tolina bojja mumukuba tolina bojja gambu yabbye obedda batulaba ffenna kuva egwa tutone ku bantu beeri yonna nze nkoze statement ki eyo olonga naye waali awo Afuswa yali mukalu yali mukalu ye yagamba ati Omubbi aba mukalu nze nagamye po obukadde 5-10 waganye mbukwagala kunfumbirwa zimba njagala bitwala obisange ewaffe Kampala omusajja mukyala mukazi gwe nga mukalu ne munange yafetako eryo lirya nga bola basobirimu olwo mulubuuka luti olwo yabaleka ne mugenda baba basiba twalubuuka babasiba twalubuuka kati wabaawo omuntu alaba nga gwe muzannyo gwo naye ng'alaba yemu afuna omukisa gw'amaanyi yanagamba bangi bobbye naye ante nze nina omukisa konzeera oli wa mukisa mbadde tubadde tugenze naye oli wa mukisa nga mukoyo agamba nagamba gwe mulimu gwammwe konze muko kituufu nagana enzi nategedde ng'omutima gukubanga gwa nkoko ne gukubanga ogwakamyu ne gukubanga ogw'embwa ng'ogw'embizzi bubu neŋŋamba kiki neŋŋamba kanzirewa kanzire ku kyalo so n'abaleka ne muvaayo mu buswavu obw'ekitalo olwo n'agamba nvudde ku bakazi bano betusanga mu makubo sooka otubuulire gundi yeekaza atya Afuswa Omubbi yeekaza yamugamba nagamba miliyoni 5 nakuba ninanyini bintu gwabbye ba omusajja nkuba ntanzibye abantu kyeka konze nedda mukuba ono ogugenda ova emabega okuba ono kubira ddala ngaakuba omubbi ono ye mubbi amamuzi oyogedde ogenda okumuzuula ng'ono abadde akuba oli ye mubbi kati bw'osanga omubbi ow'olugono yeekaza nakuba bw'omusanga alina n'omubiri bibamudula omugenza kwongera mpola tebakawulira twongere fekka kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga twadde n'omukulu Hamuza ow'ekajjansi bayomba omuyimbi tulina akayimba ka Christmas tuyimbiremu kayimba ka Christmas tuve wano mpozi kayiiza wano buyiiya kayiize wano SB4 naisaalo nga tekuno waze mufatisi zonna banange tukomyewo buto abali ku sementi abidabi mbawulira bantumiza abekajjansi mwenaawa kulivono wonnaawo kukayemba mbayasini awo baani mbagala nnyo nkomyewo mwate bagamba mwate ngiri mwate ddoi mwate ye neŋŋanze ndi wa bigambo naye abanjagala mwina mbatumidde nnyo aji wange fide omusite siri kwerabira mama Fina banaye mama banga mama wanyiga ku bantu bakuvuma mama nze sinza kuvuma mama Fina Katonda kongera emikisa tonyigira bonna mama Fina abamu bayambe mama Fina oli w'amaanyi Pastor Bujingo ne musajja we yankwata ku kamera mwebale kubanga munkuba ku TV ku Soroti mbagala nyo bakunkuba ku Soroti musajja lubuto yakwata ngasi yafudde SB4 Salongo nakundaga webale kubanga onteekayo waggulu tewapa musaala naye nteekaayo n'okunjaza olinkyaza teyakuwa yapanga yesatu ena ogwasembayo ku kamera yinyi katukwata entaana yanindisa kate sibe nenjala nenga mulunga nga siyatukute ku kamera naye bale kuteeka waggulu naye yali talina neti yakola kyamaanyi ati banange tukomyewo paati endala akayimba ka Christmas tuve akayimba Christmas tukabakube tugende naye nga tuguddewo omukutu ate mbenesa sijja nakulajana ku ekyo gwe nonya Salongo SB4 Hamuza akajjansi eyali omubbi w'ebyafaayo aze ku paati endala tutomyewo buto omukulu Salongo abadde Bulaaya ne Umaru n'emirivu n'abagezze ab'amaanyi ye Kulisimasi lunaku lukulu gemazalibwa g'omutonzi gwe baagala ennyo Yesu Kulisito Kulisimasi gwali eyo genda osabe ng'oli mubbi ku Kulisimasi
togezaako okubba Kulisimasi mugiwe ekitiibwa ne SB4 akomyewo n'omusajja ayogera obulungi Kulisimasi burukyaba. Hamuza kaleeko nemba ndi akayimba ka Christmas kalungi nnyo nagambagala nnyo bwenna SB4 Media Tuggussa Enssonga njogera okujjukiza Airstream Wi-Fi okuva mu bannaffe aba Airtel gyefunire gwe munnange gwe ali eyo yonna yonna oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga weefunire Extreme Wi-Fi okuva mu bannaffe aba Airtel gikozese osobola okugiteeka ewakaawo, osobola okugiteeka ku hotero, osobola okugiteeka ku ssomero, wonna wonna w'oli Extreme Wi-Fi gy'ekimala kuva mu bannaffe aba Airtel. Gwe wonna wenna nga oli muzadde onoonya n'otwala omwana wo afune enzikirizibwa ennungi mutwale kwali ku Disney Junior lisangibwa Nateete abeega w'ekizimbe kya Samona balina abasomesa abatendeka obulungi endya y'abaana babalabirira bulungi wamu n'entambula ng'omwana wo ng'ali mudde bamunona waka w'oli entambula nawe eziri ate nga ne security eri gguluggulu ebyokuzanyisa by'abaana webiri mu bungi baliyita Disney Junior lisangibwa awo Nateete abeega w'ekizimbe kya Samona. Ziwa and Sons bano bakuleetera ebikozesebwa waka basangawo ku Mukwano Arcade bakuleetera obutimba bwa nsiri bakuleetera mattress covers bakuleetera emifaliso curtains kalonda yenna akozesebwa waka bamuyita nga beddings babayita Baziwa and Sons bakola delivery paka woko mulyango bekwali tojja kubeera nga ate wojjusa Hamuza katukwerekereze tujja kuba nga tuddamu tukukyalirako ko naye weebale nnyo mugenzi Sobi mukama awumule mirembe famire ye agibe nayo ngati ajugumya n'emikwano gye wabula abadde n'emikwano mingi nnyo abadde n'amukkiriza mu bangi nnyo ekyebuzibwa bazaako ki ze muzukulu wa Kabajja Umaru ne kamera bali ku kamera SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekendi okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 315 ye Annabel International Nursery and Primary School. SB4 Media.